Nga tusemberera ebiro eby'okujjukira n'okujaguza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo, abantu bangi beesunga okwetaba mu kusaba kwa Good Friday okutegekebwa ekkanisa House of Prayer Ministries International e Makerere Kikoni. Okusaba kuno kuliyo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa April omwaka guno, era nga kukulembeddwamu omusumba Rosias Bujingo mu nteekateeka. Yakomerera ebirwadde byaffe ku musaalaba. Issa Abirye Samuel ng'asinziira Kasenge atenda ebikulu Katonda byamukoledde okuyita mu kusaba okwa Good Friday. N'entambula nayo nagifuna, yadde omulaba agezezzaako emirundi ng'esatu guno omwezi okugitwala. Naye Katonda annwanidde nti n'ogusembyeyo yali Mande neewedde. Nga twakava ku kyaki awo Mande ngenda mu kibuga, abakamotoka ne bava eri ne bantomera ne bavaayo n'ebijambiya. Nze nenziruka nenkuba enduulu ne batwala piki yange, naye Katonda nannyamba nga waali ow'amaanyi. Piki ne tugifuna, abantu bonna ne baŋŋamba gw'osabira wa? Ne mbagamba nze nsabira wa Pastor Bujingo. Ne baŋŋamba tovaayo, abantu babasse bakoze eki? Naye gwe piki yiyo ogifunye ate n'obulamu bwo tebabukutteeko. Nebaza Katonda olw'ekyo. Ono agamba asobodde n'okuva mu kusoomoozebwa mu kukozesebwa n'atandikawo eddwaliro lye. Katonda mwe yankolera eby'amaanyi, ne kapito nali sirina, Jesi n'ekyawa bwekyayi neŋŋamba bannange emyaka gye nagamba okukolera boosi wange giweddeko, njagala genda tandika byange. Katonda n'akola ekisa, nampa emikwano gyange gyampola ssente. Era nebaza Katonda nti ssente ze bampola ezisinga obungi nazisasula. Ekyabulayo akabanja katontono, naye nebaza Katonda nti nako kajja kuggwaayo. N'ekirala nebaza Katonda, n'ekirala kye nateekanga mu vision book ntambula. N'entambula nayo nagifuna. Issa Abirye akowodde abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo okujja okwetaba mu kusaba kwa Good Friday. Ebeena Mutumba, bona Eastern Region yona Mbale, Bududa, Busia, mwena mbakowoola. Mwidde mubeewo mu Good Friday, mubone Katonda ng'akola eby'amaanyi, mwidde tusinzize walala, mwidde tutendereze Katonda. Iwe making sure nti buli kibaawo okibaamu. Musiibule kati ba boss mubakobe nti nga 3 ogwokuna tulijja mu Good Friday. Mwerabira Kananirandi tujja abaaniriza zena ndijja kubaayo. Yesu abawa omukisa. Katamba Edward mutuuze e Nakirama ategeezezza nti okuyita mu kusaba kwa Good Friday yasobola okufuna emmotoka, era agamba si wakusubwa ne ku mulundi guno wakubeerayo. Good Friday ey'omwaka ogwaggwa motoka eno saagiina, naye eno egenda okubeerayo nga 3. So ngenda kubanga nina ekidduka kino era nga Mukama yampadde obusobozi okuba nakyo. Mukama bingi byakoze ebitasobola kulabika mu kamera, kino kye kisobola okulabika. So mu kyaki ya Pastor Bujingo nakamalamu emyaka 4, naye Mukama nkoze bulungi, ky'ekyamazima. So njagala obbakowoola abantu b'e Nakirama, abantu b'e Kasenge, Kikajjo, Kinaawa, Nateete, ffenna tubeereyo nga 3 ku Good Friday eno. Katonda akyakola. Bakowoola nga 3 ku Good Friday, ffenna tubeereyo emisana n'ekiro essaawa 24. Mu ngeri y'emu n'abalala balaze ebikulu bye bafunye mu kuyita mu kusaba kuno okutegekeddwa. Ngo business yanje shaheza heri n'amaani ga Pastor Bujingo nkabanza kukolera ahina beni nkolera banyine banaibaza bene bampisa kubi ne bandabye kubi konka kunagumeni ngobere kigambo cha musumba buzimazima cyanye hahina abirendi ekisa yaguma nashaba natushabire kisa natugambira kutwakubenshe kushomonte ntwekwata abantu aba friends bitu okwatagana bakastomba mbwene mbabaze zanya mbwene nsima ruhanga neji business ayimu kureba n'amani go musumba Bujingo ampadde business Mukama azimbidde ampadde wange bannaye mwebalize ekyo Mukama Katonda ekibwa kimugire mwebaliza olwa business olw'abaana Mukama ngabiridde ampadde abaana. Bakowodde abantu bonna okwetaba mu Good Friday egenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 ku Canaan Land omwezi ogujja.
so nimusima mbazimantine bugarukire so ebiro bishatu byo kwakana nimbeta mwena muyije tuze aharkana land twineho rukungana rwamani ababushenyi abashema abambarara muize bazimwe muje tushabe ruhangana za kubahereza abaherezo mugisha naho nebe byona buzimazima nimbeta muize ruhanga agume nimwe amina na abo mukikajjo kasenge nakauka na tete okujja ku Good Friday eriyo nga 3 ogw'omwezi ogwokuna banaye mujje mu bundi tuwese mukama ekitiibwa kubako obula mwenna abe mubende mwenna mujje Byamuzaki Judith akuyita mu kusaba kwa Good Friday ku Canaan Land.